Putin owa Russia ataddewo obukwakulizo busatu, akoze demands 3, alina ebintu 3 byagala bituukirizibwe. Olumunange olutalo mu Ukraine oba obulumbaganyi Russia bwekola ku Ukraine bulyoke butuuke oba bukomekerezebwe. Ate munange Ukraine yekkiriza deal eya ceasefire ey'ennaku 30. Kakati munange tukyali eno naye Vladimir Putin amaze okubeera nga ateekawo obukwakulizo busatu, era nga buno munange bwe butuukirizibwa kitegeeza nti aba asobola okuyita amagye ne gapoolinga back okuva mu ggwanga erya Ukraine. Kakati senior US okukozesa ne Ukrainian officials bwe batyo babadde beetegeka kubeera nga ate batuula mu Saudi Arabia okubeera nga bayingira enteeseganya okusala entotto butya olutalo lwakamala emyaka 3 lugenda okubeera nga lukomekkerezebwa. Putin bw'atyo nga naye eri akola demands ze. President Zelensky bw'atyo yabadde yasindise Chief of Staff Andrei Yermak okubeera nga asisinkana US Secretary of State Marco Rubio. Yermak agamba nti Ukraine yategeeza nti Ukraine neetegefu nnyo okubeera nga ekola kyonna ekyetaagisa okwakivinga emirembe oba emirembe okubeera nga gibukola mu ggwanga lyayo. Naye Putin bw'atyo n'asalawo n'abaako byayagala 3 era nga si mwetegefu kubeera nga abijjulula. Si mwetegefu kubeera nga abijjulula. Olwo munnange bwe banga bituukiriziddwa olwo basooke bayingire mu nteeseganya ez'okubeera nga olutalo lukoma. Kakati munnange oluvannyuma lw'okulaba nga ba security officials mu mawanga ag'abazungu ag'omu Europe bano babadde bagamba nti tewali ngeri yonna Putin gy'alaga sayini yonna nti mwetegefu okubeera nga akomekkereza olutalo luno singa ebimu ku ebyo byayagala biba tebituukiriziddwa, era musanyufu nnyo okubeera nga asigala akyalwana akyali mu battlefield nga akyasindikayo amagye munnange okubeera nga galwana. Kati Putin bw'atyo asabye Ukraine nti erina okubeera nga ekakasa nti eri neutral. Mu kino ategeeza nti ebigendererwa bya Ukraine okubeera nga yeegatta ku NATO ebifuule olufumo Ukraine ebyerabire. Ekyokubiri kwe kubeera nti bajjayo amagye badimilitarizinga wamu n'okukakasa nti Russia ebitundu ebyo byezzenga ewambo ba territories ezo zisigala mu mikono gyayo nga Russia. Era Russia Foreign Minister Sergei Lavrov ye yagambye nti ebyaba European peacekeepers tebiriiwo, Russia ebyo tekola ki tebyetaaga. Era munnange ebyo nga nabyo biri awo nti Putin si mwetegefu kubeera nga akomekkereza olutalo paka nga amaze okufuna kye yeetaaga. Kati Ukraine yo munnange bw'eti etegeezezza nti ekkiriza ceasefire deal ennaku 30 era US bw'etyo kugambye ne declaringa nti kakati kisigalidde eri Russia ennaku 30 eza ceasefire, era nga munnange propose eno yatuukiddwako mu kukaanya oluvannyuma lw'essaawa 8 nga bali mu kafubo mu ggwanga erya Saudi Arabia. Kale munnange ceasefire eno oba okusirisamu ku mulundi ennaku 30 birina okubeera nga biteekebwa mu nkola eggwanga erya Russia singa omukulembeze waalyo Vladimir Putin abeera akkiriza. Nga bwe nkutegeezezza nti oluvannyuma lw'akafubo essaawa 8 nga boogera US Secretary of State Marco Rubio okukozesa ne National Security Advisor Mike Waltz okukozesa ne Ukrainian and Saudi Arabian officials mu Middle East bwe batyo baatudde mu
ggwanga erya Saudi Arabia, obwakabaka bwe Saudi Arabia ne bakkaanya. Kakati oluvannyuma Mr. Rubio yategeeza n'agamba nti bo bagenda kubeera nga bategeeza bekikwatako, ki kye batadde ku mmeeza. Ukraine neetegefu okubeera nga erekeraawo okubeera nga ebwatula ebyasi, era nga neetegefu okubeera nga ewonalinga ceasefire naku 30 kyekiddako kugenda ku 30 oba ziweddeko. Kitegeeza nti makati awo wagenda kubaawo ate nteesaganya, naye nga bekutegeeza nti Putin ye already yataddewo dda demands ze, ndowooza yagadde akikole nga amaze kitegeera nti bano bali eri bateesa, naye ndowooza kanze babulire byenjagala baleme kubeera nga ate batuuke ne bagamba nti omusajja teyatubuulirirawo. Kakati era munnange omukulu Rubio yayongeddeko n'agamba nti engeri yokka y'okubeera nga bakomya olutalo y'engeri y'okuteesaganya okusinga okubeera nga bateekayo amagi oba nga balwanagana ebyasi biyitiŋŋana. Omukulu Rubio era agamba nti kino si kyakusaaga oba temugiraba nga episode eri ku television emu, ku show emu eya TV. Kino kiri serious nnyo nti olwaleero abantu bagenda kufa mu mwaka guno gwennyini mu lutalo. Era n'agamba nti baafudde jjo eby'ennaku era n'enkya bagenda kufa. President Trump ayagala bino bikome, era y'ensonga lwaki tuzze wano olubali mu ggwanga erya Saudi Arabia. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasisinkana Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ku trip ye bw'atyo yategeezezza nti bakonsideringa nnyo nti beetegefu nnyo okubeera nga batekinga step okubeera nga olutalo lukoma. Nti Ukraine is ready for peace. Russia must show whether it is ready to stop the war or continue it. This time has come for us to for the full truth. But byetegeezezza nti Ukraine yo neetegefu nnyo okubeera nga emirembe munnange olutalo lukoma. Russia erina okulaga nti nayo neetegefu nti era kekana kaseera ekituufu kizuulwe. Russia eyagala olutalo lweyongere mu maaso oba neetegefu okubeera nga olutalo lukoma. Kale ye munnange Putin amaze okubeera nga abuulira kikyayagala, era nga main point mu kyo Ukraine bweteesembereza mu mukago gwa NATO era terina kubeera nga egoloota nako okusaana okubeera nti ebitundu ebyo Russia bye yawamba, kitegeeza nti Ukraine terina bikeleyiminga. Ebyo byagenda kiri